mutya abalungi abeekuumira kusenga face to face sex kansubire muli bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza nsaba mumpuliriza bulungi leero abakyala kale n'abaami okutwaliza ewamu gwe omukyala ng'oli eyo ng'ogamba nti nze senga situukangako ku ntikko nzize njogera ku ntikko nzize njogera ku ngeri gye tusobola okutuusa abakazi ku ntikko bati nabagamba nti topics z'okwezina zino muziraba si kyekintu ky'osobola okutula n'odiscussi ng'omulundi gumu n'okivaako lwaki kubanga it's a wide range of things bye tukola mu kwezina abantu abamu you just have the basic knowledge oba akantu akatini nnyo bwe kati kemwesibako that is why tosobola kutuusa mukazi ku ntikko ate naawe omukyala nakugamba nti omusajja si buvunaanyizibwa bwe 100 ku 100 okubanga akutuusa ku ntikko you are as responsible as this man he is 10 ku 10 naawe 10 ku 10 5 ku 5 naawe 5 ku 5 bw'otyo bw'ogenda okubanga otuuka ku ntikko bw'otandika okunenya omusajja oba bw'otandika ofokasinga nnyo ku musajja nti omusajja tantuusa ku ntikko senga nze situukanko ku ntikko I know abakazi now I have another channel bagiyita Story Hub Luganda you know eyo tusomerayo stories but omukazi akuwa story ng'agamba nti omusajja yantuusa ku ntikko n'empulira nga ninga ali mu ggulu like ng'akunyumiza ekintu ng'alaba it has never happened to them ng'alaba kipya ng'alaba you know naye ng'omuntu akikunyumiza muntu mukulu which means nti bamuzinidde emyaka 32 nga tafunangako experience eno why because nammwe bennyini ng'abakyala mubeera nnyo mu comfort zone ne weesigama nnyo ku musajja n'oyagala buli kimu omusajja yaba akikola muva mu comfort zone olwo mugenda okunyumirwa ekisookera ddala nze nabagamba tokkiriza musajja kuzannyira mu mana like omusajja najja natandika okuzina tolina kyowulira tolina kyofiiringa n'enkya ne luli ng'era nze sisobola kubaako kye neekolera ng'omuntu ndabe nti wano mu zooni mwe yantadde nvaamu ne ŋŋendako mu level endala nange ne nnyumirwako ebintu by'okwezina ekisookera ddala kyolina okutegeera educate yourself about your body gwe ng'omukyala nga sinabagamba musajja nti gendo noonye omusino we guli gendo nyonye enfuli I'm so surprised that even women ask me tisenga kino ekitundu kiwayogeddeko kiriwa omubiri gwe twogerako darling gugo it is okay bw'oba okimbuuza nga kale oyagala kuma but it surprises me you know tiwemba simanyi mubiri gwange nganze kitegeeza n'omusajja sisobola kumugayidinga kubanga nange simanyi bwemba simanyi nti bannange wano waggulu wano bayita kagisport oba wetuyita akawumpuka emmana ngenda kugamba nti omusajja oba ngenda gutuulako ntya oba ngenda kuwa positioninga ntya gubeere nga gusobola okuyita wantakule tuuke ku ntikko kubanga wolaba wewamu watuusa omukazi ku ntikko waliyo n'abasajja nga bakulu mu myaka ng'era babaddewo obulamu bwabwe obusinga ng'era bazina emmana ate nno ekyewunyisa ng'atuula ne mubane n'agamba nze nzina omukazi essaawa 2 naye nga gwazinira essaawa 2 tamutuusa nko ku ntikko amuzina ng'omukazi ali awo asinda businze bw'aba amuyambye n'eddoboozi eryo n'alikola ng'amulaba bulabi naye naga nze nzina nze sigwa togwa naye wali otuusizaako omukyala ku ntikko wali omuzinyeeko n'omuleekaanya wali omuzinyeeko n'akukwata n'akunyweza n'akusimba enjala wali omukutteko ng'olaba nti leero mukyala wange atabuse abakazi bakola ebintu nga tubatuuse ku ntikko nga nange mwindi kuba nange ndi mukazi seri musajja twekola ebintu nga tutuuse ku ntikko tosobola zina mukazi n'atuuka ku ntikko n'otamanya nti atuuse omanye engeri gy'abeera awulira omanye engeri gy'aba alimu yenna aba bulala nga bw'okitegeera so tewali there is no way you can tell me nti osobola okuzina omukazi n'atuuka ku ntikko n'otamanya nti atuuse tewali so gwe omukyala ayagala otuuka ku ntikko sooka weezuule ekisookera ddala njagala otunule mu mana yeeyo gikube kutooki nze nabagamba ne bw'otuula butuuzi wansi bw'oti n'ogaziya amagulu nga toyimye kwata olugalo luteke munda owulire weefiiringe owulire naawe manayo bwewulikika temukitunuza nnyo ku basajja kigenda kuyambako nti omusajja waaba akuzina weesika bwemba nyoola ekiwattu sigenda kunyoola bunyoozifa ngenda kunyoola nga neesika okwe positioning obulungi wenjagala waayite wennyini awo ngenda okugutuuza nti daddy oba baby yita wano alyoka nsabule nange nkole ki nange nyumirwe naye bw'onaaba nga si bw'okola gwe nga just you relax n'olinda omusajja wakole buli kimu ogenda kwesanga nti tonyumirwa kwezina tebikkolera like obeera bubeezaawo nga fala tolina kyonyumirwamu yadde n'omulundi n'ogumu muyige okuva mu comfort zone zammwe kati bw'omala okuyiga tuyina omusino abakyala omusajja waba akuzina gwe okwekwata ku musino si musango it is not a crime for heaven's sake si musango si kizibu si kirwadde tekiyina yadde na kizibu kyonna kikiri omusajja waba akuzina weekwateko ku musino nawe weeweeweete olwo ogenda okutuuka ku ntikko lomba mukola kaddiyo bakayita ddiyo ddewo oba ddiyo oba ddewo whatever ng'ekintu mukikola like something that is too bakyogera bati ekyo
nze siri muzungu yadde njoogera ekyo mukitegedde bakiyita batyo baddiyo dero biki ndowooza ddiyo addiyo nga ndabanga kalinga ddiyo okay ekyo ekintu nga bibiri bannange senga feeyindi bulala ekyo mukitegedde muba mukola kale katukayite ka double stimulation kubanga ekyo kivaayo omusajja ali fokasinga ku mumanayo akuzina tomufiiringa tomuwulira wabula oli awo naawe wenyenya biki ate n'ekirala hyping omusajja ebyaddala ebyo musikina nga mukiina abasajja bye bibalemesezza okutuuka ku ntikko nsikina biki nga siina kyempulira osikina biki bw'oba towulira weetetenkanya owulire osikine nga byosikina byaddala naye oli awo tofudde nayo kagamba nti owange kaneenyoonya naawe oli awo osikina musajja watuno n'alyoka atuuya nange alowooza byakola gyebiri kumbe tebiriiyo olwogenda kutuuka obeere nga towulikika bulungi omubiri gwe twala akadde sometimes weekwateko bannange si bya buseegu bino si bya kisiru okwezuula nze bwe ntuulawo ne ntandika okweweetako mu nsingo bwenti nempulira bwempulira nga mpeeweseko ne ngamba kati omusajja wanaaba nkuteko nga ndaba nsiitirizaako bizigo jamugamba nedda bebi kwatako bwoti okole bwoti binyumira nnyo bw'okola bwoti bebi bwe naamala ne neekwatako ku mabeere nempulira obwagazi bwange buli wawano nga nva mu nkwawa okukkirira oba wansinga ebbeere ndisituddemu bwenti oba bwe ntuuzaako ekiwatu naye ntandika okulinyigaanyiga bwenti oba bwe ntandika okukwata ku nnywanto yaalyo ne neezuula awo omusajja bw'anaaba nzina nja kumukwata omukono mulage kyenjagala nga kyenjagala nange nkimanyi naye gwe kennyini tomanyi kyoyagala gwe kennyini tomanyi mubiri gwo oli kuŋŋamba senga Faith situuka nko ku ntikko kaakati oyagala nkukolere ki omusajja naye afuba banange bafuba si kubawolereza naye bafuba nabo jjukira they don't have knowledge nga naye bw'otayina so let's educate ourselves about these things temunsaba video kubanga sisobola ziteeka ku YouTube erina amateeka gayo ge tugoberera. We do not post anything here. Ziba zina kolebwa website which I don't even have energy and money kubanga money teryandibadde kale ensonga nnyo wemba nzaagadde nsobola okuzifuna naye creating a website nakyo kitegeeza kupostinga kitegeeza creating another content which siina maanyi naye nga that would be the best stage kuba yomba nsobola oteekayo buli kimu kyenjagala kitegeera ate naye era nga si byangu nti ogicreatinga naye era ereka emitendera ddiya so olina okuba ng'omanya nti kino kiri nsobola okukola kino nsobola okukola kiri olw'omwagalwa wo n'abeera ng'anyumirwa naawe n'obeera ng'onyumirwa naye bw'onaaba ng'ekyo tokikoze nga gwe just oli awo bubeezi munnange gw'oyagala kuzina buzinyi bwe bakuzine gwe weebakewo bwe basinga omulambo mwako kasitayiro kaffe kakalambo weekwateko weezuule omusajja omugayidinge omulage ate omusajja waba kweweeta nga byakuweeta tobitegeera tekigaana kweweeweeta weeweeweete bannange ekyo kintu si kya buseegu nze simanya ani abagamba nti okwezina kulina kubeera nga weebaka bwe basi kya bugazi n'oteeka omusajja n'agizina mboolombolo ebyo bitali bya buseegu bubiri biba bya buseegu iyi bannange ebintu fe ababiseeguwaza oli nayogera ekigambo mmane oli n'agamba mbu ekyo ekigambo kiri baluga nze nakitandikawo anyways mbaagala nnyo naye muve mu comfort zone bakyalo olwo mulyoke mutukawo ku ndi kuba nange ntekka ewuuma njirowoozaako ne mpulira nga n'olususulu nga n'olutiko lungiika entikka ewuuma omusajja ng'akuzina ebirungi awuuma omusajja ng'akuzina ebirungi alabika bulungi ne bw'aba mubi bannange aba alabika bulungi nze nensigala nga nze Senga Faith 256 temwerabira subscribinga kulikinga n'okomentinga omukama abanjagalire abankuumire mubeere bulungi temujjanga okwo mweraba Yeah.